Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II Katikkiro Charles Peter Mayiga eno ebigambo bisobyemu anoza tubirabe bulayi bwe tuti. Alright. Owasanya Karo Charles Peter Mayiga salonga mulenge jafuto badde Mengo kanspiriti otuse je baliko je otusa kengalo munange. Wepo nange ndiye no gikola ku kafomu wane gulama. Ejikuba byo mutwe ne jikutambuza nga atalina ko program. Ate bobera mu kamera ne weebuzabuza nga afukana abantu gonna mazisonga ate kitufu kimanye. Wetogerero lwaloze kwambule n'ensi etegere kitufu kiri. Kanspiriti Mr. President otuse information jengendo kuwa. Nawe ojja kwekwasiza ke mikono ebiri. Okusokera ddala. Njira tegeeza mwenna banna Uganda naddala okusingira ddala abazzukulu bannambe bawangalya mu Buganda. Nti olwalina kuza omwezi ziri 11 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024. Nzize nwanagana ne Mayiga n'akabinja kakafuto badde Mengo ku nsonga gye baali bakoze n'okuteekawo memorandum of understanding wakati wa Museveni, Mayiga, Salimu Sale, David Wasajja Puuli mu ngeri bwite gye bagenda okusula Buganda n'obusaanyawo n'okuvula n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka nga byonna state ebitaddemu ssente. Agawala mbalayirira kikyagenda maaso ate kigenda kuteekerawo ddala ekintu ekikyamu. Ndi wano tegeeza abaana bannambire bazzukulu ba Buganda okuvula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka kusasulire era kuli mu memorandum of understanding. Mugenda kulaba wetulaga abasajja n'abakazi bagenda kusiwuka empisa balumba omutanda wa Buganda direct nga tewali abakuba ku mukono. Nkiddamu mugenda kulaba abantu abagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka from nowhere nga bonna basasulire. Olwenda kuza omwezi ziri 11 ogw'ekkumi waka 2024. Mugenda kulaba abantu abagenda okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuvoola bamulengeza. Ebintu bino birimu Mayiga mu memorandum of understanding ya sayininga birimu Salimu Sale, Muhoozi, Ssemwai ne Museveni. Ng'oyagala okukakasa nti ebintu bino mu Mayiga mwali na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo n'abakungu b'Emmengo. Nti Mayiga ne Ssemwai ne Museveni bonna bali mu kusasulira gurupu z'abantu n'obubinja bw'abantu bakaggwa ensonyi ngenda bayita bakaggwa ensonyi abagenda okuvaayo mu bungi nga bavuma Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti okumutta kukyagaanye balina kusooka muvula namumalamu kitiibwa okumulaga abantu alina kyali mu Uganda bamusse wansi. Njagala kubeera muntu mulungu muntu mumuki mwerufu nnyo. Mwenna mbadde ku social media mu bufuzi bwa Oweekitiibwa Dani Muliika tewali muntu yenna yavumanga Ssaabasajja Kabaka era bwe yamuvumanga wabangawo okumuwaabira. Mu bwajjebbi Walusimbi bw'ekityo, Oweekitiibwa Mulwanyamuli Simwogerere bw'ekityo, n'abalala ku kyamayiga kubanga yalina enteekateeka gye mutaamanya. Mukimanyi bulungi nnyo nti telefayina oba TV zonna mu Uganda ebyogerwa ku TV ezo bye muyita content bye tuyita content byonna biva ku social media platforms z'enjawulo nga bannayuganda abalina ebitone n'aboogera ebigambo ebiyitirivu bakola content TV kozi basing okujja information. Program zikolebwa okuva ku makya mpaka lwaggulu eziriko abawemuzi ne baboogerako eziriko abeeyambula ne bakola ki. Era nga ne TV ya CBS n'abakozi ku BBS bonna bakeera mu bintu by'okujja mu content gwe bagenda okukozesa. Ssaabasajja Kabaka bakamuvumira kati ndowooza ewiiki 2 namba. Tekuli mu Buganda yenna okuva ku w'ekyalo kuw'omuluka kuw'egombola kuw'essaza abaavuddeyo okuwambalira abantu bona bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannaddiini bonna basirise gy'obeera nti mu Uganda tebaliimu tekuli ayogera ku nsonga ya kutyobola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannabyabufuzi bonna basirise tekuli anyega okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu nnaku ezo gy'abadde mu kuzika mwannyina Mugenzi Namagembe muwala wa jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Gaira Ganjuule yeeyogeredde ku nsonga ezo. Abasigadde bonna kiki kubanga bali mu system ya Mayiga. Mengo yennyini n'abagituddemu tekuli ayogera buli omu asirise.
tuganze ku Central Broadcasting Service Radio 2 abakozi baako bonna bayina social media platforms okuli Twitter, okuli TikTok, okuli Facebook n'emikutu emirala balaba engeri bavugula mu Ssaabasajja Kabaka tekuli wadde omuweereza ku TV ku radio eyo yavudde kwogera kigambo kyonna kikwatagana na kwantu bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. BBS telefayina Mayiga abakeera ku macho ku discussinga buli kintu kyonna kyadde ku social media ku TV ku macha kawungezi n'olweggulu bakira ne boogera ku nsonga zono Gloria Bugi simanyono omwana wa ono mwala muzata gwe yakuloza obutonga bumbuzi abantu abeyambodde ono yavumyani oli yagerezani programu ezo nesoka ku macha tekulira omwasobola kwogera ku nsonga abantu bavumye Ssaabasajja Kabaka bonna basirise kubanga bakimanyi bakaba bagamba temusobola kwogera kubanga bakimanyi balino okukola omulimu gwa mukama waabwe teri kwogera. Ngera babuuza mwenna bakola ku CBS Buganda kokasi mukolerani basibo ne banyabo mukolerani basibo na wabula mulina obudde obunoonyereza ku lumbuye asula luddawa alyaki abeera akola kibi ne mwogereyo olumu ne muganda mwogera kubanga muti okulya nti ayogedde ku linnya mwogedde ku linnya lye naye abantu bemumanyi webasula abantu bemumanyi webalya emirimu gye bakola na buli kimu kye bakola ne mutasobola dobba wandiikira ebbaluwa obbawoninga dde okutuuza olukiiko lwa Buganda kalubero wa Buganda caucus okwogera nti mwenna babola Ssaabasajja Kabaka mu kikomye mukulu akulira Buganda caucus MOP akiikirira Gomba ne banno bonna office ya Buganda caucus mu parliament ebayamba ki muwanga Kivumbi bano bonna bavuga okulisayimo n'abalabona babeera ku BBS tekulina omwe asobola kwogera ku wabula basobola okwogera ku byobusego biri ku radio ebiri ku social media buli kimu tebasobola kuva wadde okwogera ku masheeke wadde ku muntu yenna avodde Ssaabasajja Kabaka tebasobola kyogerako kubanga biri ebintu bitegeke byennyini kati mbategeeza bangi bagenda kuba basasuddwa okuwemula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka bangi omugenda balaba kano mujja kajja nga mutegedde biki bye mbagambye bino byonna Mayiga abirinamu mukono kubanga akimanyi bibimu ku nsonga ezigenda okugenda maaso nga baagala okusuula ekiyitibwa kya Ssaabasajja Kabaka nza mukitegedde bulungi nnyo. Alright, awo nawo nvuddewo katugende wano era nga bwe nabalaze nti omukulu ono eyawamba Buganda kati nga ye Kabaka wa Buganda bwe yabadde mu Kyaggwe n'agenda n'alamusa ku ngoma ekitakkirizibwa mu Buganda nti kateri katikkira akkirizibwa kulamusa ku ngoma tetulina ngoma ya Wakatikkiro nga bwe nabalaze akyagenda mu maaso n'okweyita Kabaka wa Buganda gye babeereyo gye banywerera bbiya nakibalaze bulungi nnyo gye babeereyo gye banywera bbiya omwami ono obwakabaka yabuwamba kati alina n'obudde obulamusa ku ngoma ekimenya amateeka n'obulombolombo n'ennono bwa Buganda kati olw'okuba nti ye Katikkiro wa Buganda eyawamba era kati ye Kabaka mukitegedde bulungi nnyo. Alright, ndowooza ye kansoke mukwateremu mumalirize ndyoke muveeko kamukwateremu mumalirize ndyoke muveeko tugende ku nsonga endala. Mr. President kansulenti otuuse abalangira n'abambejja basava ne bannava n'Abaganda mwenna ntandise ku Mayiga. Omukulu ono alina ekirooto ekyokufuuka president wa Uganda lwakuba nti yeebuzabuzanga afukaanaaba. Wetwogerera olwaleero okusinziira nti olwaleero abaddeko ku kitebe ekya Chief Military Intelligence ng'abuuza abasajja okulika birungi nti mutuuse mutya ku nteekateeka z'okusaanyawo lumbuye n'abalala naye ate ng'ate mu nteekateeka eno bamuzzeemu nti naffe tukola omulimu ogw'enjawulo okulanga tumugjawo. Mayiga n'ekitongole ekya Kampala Capital Authority ne ba-engineers beeremye era beesomye nti bwetaba ntaanya wiiki eno oba wiiki ejja n'antawetwa ayinza okuba nga ajjirwawo akawungeezi mu nnaku ez'akawungeezi nti ye Mayiga agamba nti bateekeddwa okweyambisa akaseera kano nga ekibuga Kampala iddi waakyo omupya akyantannatula bulungi mu ntebe bajjawo n'antawetwa bisigadde bajja bikola olw'ensonga nti balina n'okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka mu wiiki eno oba wiiki ejja saako n'ekitundu ku Masiro. Mayiga kuno kwoli Abaganda muwulira nkiddamu wasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja
ng'atuse ku kitebe kya Ssemwayi yayogedde n'agamba nti balina okugyawo n'antawetwa wiiki eno oba wiiki ejja biseera ebya wiikendi nga nenda bugisimufungize nga Idi wa Kampala omupya tannabugumya mbooge mu yafeesi basobola okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka saako n'amasiro oyo wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga. Tugenda mu maaso. Ulira mu nkola y'emu mumpulirize bulungi nnyo. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okubiri wakati w'essaawa 10 paka ku ssaawa emu n'ekitundu nga Mayiga yambirwako ekitongole kya Chief Military Intelligence ekikulu ya James Birungi nga James Birungi yabadde omukwasaganya wa meeting eyabadde ku Serena Ekigo. Mayiga nga Salonga Mulengejja yasinkanye ne bakatikkiro abava mu Bwakabaka obw'ebikwangala oba ebibikukujju omuli obw'Abanyala, obw'Abaluuli, obw'Abakooki n'Obwakabaka obulala obufu bwe batadde mu Buganda nga obw'Emawogola obulimu Ssaabamooli n'obulala obw'ebikukujju obw'Essese oyo teyazze naye ng'ate ebyo ndaba babikoze bali Kigendo ku hoteeri. Ebiragiro okuva butereevu owa Yoseriti Bahulwa n'ebiwandiiko ebyasayiningiddwa Mayiga ajja kuba ayamba abo abayita bakatikkiro bewa Kabaka obw'ebikukujju obusobola obwagala okufuuka obunene mu Buganda nga bwe lyeteekateeka yo mu memorandum of understanding nga bagenda kuba beeyongera okufuna amaanyi nga Mayiga ayambyeko bafune obwetwaze mu Buganda bwennyini ng'era buli kimu kyonna kiri mu nteekateeka mu nkola gye baakoze. Omukulu James Birungi mu kufundikira nga bali mu meeting ezo ne Yoseriti Bahulwa eyabadde ku mutimbagano gwa Zoom Katikkiro w'Ekkooki Haji Abudu Kiwanuka ne wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga bamukakasizza nti bagenda muyambako okumegga Obwakabaka obwa Buganda era nga bo bamalidde okuba nti Obwakabaka bonna buno obufunda obuli mu Buganda babuteekamu busobole okuba nga bukola nga butandika okuba nga bufuna amaanyi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okubiri akavuyo kagenda kubeera mu kangi nnyo mu maaso awo. Tugenda mu maaso kati wulira nno kano luno lwe lukangagga lw'abataka bonna abaolekedde okutandika okulira ku nsiko nga wasajja Kalulu Charles Peter Mayiga agezaako nnyo banoonya nga yeyambisa ekitongole kya Chief Military Intelligence okuba nti abajjawo era nga bino byonna nabyo byateeseddwa ku kitongole kya Chief Military Intelligence emuya ku barracks ku bataka abasuubira okutemula mu bwangu ddala kubanga bafuukidde Mayiga ekizibu. Bangambye ntegeeze yali ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika weegendereze nnyo mu ntambulayo mu ndyayo n'ebintu by'okola kuba mmanyi olinayo n'omukolo recently. Oweekitiibwa Dani Muliika weegendereze nnyo ebintu by'okola. Bantegezezza nnyo ngambe jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge ono nga yakulira ekiwayi ky'Obuyisiraamu ekiwangaalira ewa Kasozi emuyenga bwe mbaserabidde no Kasozi wa maye bigenda so jjajjaffe Kasimu Nakibinge Omulangira bangambye nkutegeeze nti weegendereze nnyo era weegendereze nnyo n'abakuumi bo si balungi nnyo weegendereze ekyo natuli nakigamba. Bangambye era ntegeeze omutaka jjajjaffe Alani Nakirembeka Waligo weegendereze nnyo gy'olya ne gy'osula ne gy'otambulira kubanga Mayiga akutambulirako. N'abamu ku bakulembeze abali ku lusegere lwa Mayiga nga naye mukimanyi nti Mayiga abamanyi temwagala mwegendereze nnyo ekyo nakyo mukitegedde. Nange wano wenagiddemu nga Mayiga abuuza nti olukwe lw'okutta Lumbuye lutuuseewa n'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okutta Ssaabasajja Kabaka naye nga omukulu James Birungi amusekera mulinga kyamulinga essaliambo ery'ensenke kubanga tamanyi bo bakola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo oba nsooka empoozingemu oba ng'endere mu lufaaya ndowooza nakyo kankiyiseemu lumu nakambiyiseemu lumu kuba siryangu byakugatta bino okuddayo onoonye bino. Olukwe olw'okulumba ekitebe kya National Unity Platform n'amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi
amakago w'ekitiibwa Lutamaguzi Semakula, amakaga Francis Jake Butebi, ne taata wa Zaake n'okusuulayo ebibaluka lugenda maaso era muteekeddwa okuba nga mwegendereza nnyo. Mukulu Jolo Ssenyonyi wegendereze nnyo okusinziira nti batandise okukyusiza abakuumi bo nga tolina gw'osabye bakuleetedde buleetezi bakuumi. Kino nkyogedde olw'ensonga nti nasose kulaba amawulire aga Sofuluma nti bakukyusiriza omusirikale ate nange nengategeera nga bakukyusiriza abasirikale ale bangamba nkutegeeze. Gamba Zaake Francis Butebi yegendereze nnyo ddala. Gamba mukazi wa Kyagulanyi Robert Sentamu Babitungo muwala we ne mutabani we Kampala begendereze nnyo. Okay. Tugenda maaso. Olukwe olw'okulumba ebitebe bya Nupu bwe bityo n'amaka bukyo kintu nakyo kimaze bulungi nnyo era mubeere begendereza nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu mbeera eyo. Kati awo tuvuddewo ekyo mukitegedde. Mwonna bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Amerika naddala mu bibuga okuli California, omuli Boston ne New York. Ne bannayuganda mwenna abaganda. Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga nabagambye nti alina ekigendero eky'okwesimbawo naye akiyisa wala tayagala abantu bategeere. Kati muwulire bulungi nnyo bategeeze. Mu nteekateeka gy'alina ey'okwesimbawo kwa president ng'ate amaze kwebuzaabuza ng'afuuka n'aba, Mayiga yagambye basajja be Mr. President kansubira nti otuuse. Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje yagambye ba agenti be abali mu Amerika bagende mu maaso n'okutambuza slogan eby'obufuzi tebitwawula. Wonna wobeerera ku mutimbagano oba oli ku TV oba oli ku social media n'owulira nti eby'obufuzi tebitwawula, eyo slogan ya Mayiga n'emmwanyi terimba. Kati Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga ng'ali ku ssimu ku lukomo ng'ayogera ne ba agenti be bali mu Amerika yabagambye wulira nnyo wano wantu wazibu nnyo wemmalira ano Mayiga mugenda munoonya n'amayambiya. Yagambye bw'ati, mwenna abali mu Amerika mu mitendera egy'enjawulo gye nateekawo mbategeeza obubaka buno temuteekeddwa nnyo kubeera beeraliikirivu. Njala mubeere nga muli basanyufu kubanga Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform kye mutya essaawa zino tekijja kutuuka mu Gwomukaaga omwaka ogujja nga weekiri. Mugende mu maaso n'okusapootinga enteekateeka zaffe kubanga mbategeeza n'okubabuulira nti Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Sentamu manye kuno kuolewa n'akakusaliramu ne bannayuganda mwenna. Obabiseera bisinga lweyagaliza muka kitawulo ttanyoko. Mayiga obukyayi bw'olina ku mwana wa Nambi ba ku muzzukulu wa Nambi ng'okolagana ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence n'ekya ESO okusaanya Robert Kyagulanyi Sentamu. Muganda wange oyinza okwagala okusooka Kyagulanyi ggwe ku by'oyagala okukola. Wabula mwegendereze nnyo mu message ezimu ze sisomye. Bino byensoma kati bifaanagana ne message ze nasosoze njogedde waloba nina message gye mbuuse nga njala sooka gikoordinatinga n'eno. Omwami ono alina mission gy'amanyi entereevu nti ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Sentamu bayinza obutatuuka mu June next year. Yensonga lwaki mbaga president yegendereze nnyo abantu amuliraanye bakolagana nabo bannabyabufuzi ne baani. Ye Mayiga yagambye akabinja akakali mu Amerika nti tebeeraliikirira nnyo Kyagulanyi n'ekibiina kye kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa Mukaaga omwaka ogujja. Oyo nne Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga. Meeting zino n'amasimu gano agoogerwa ebiseera ebisinga meeting zituula mu ssaza e Boston ku pub gye bayita Rhino Pub. Eno nno nga nnyini omusajja Munyarwanda naye ng'agimanaginga musajja Muganda. Mu kino balina enteekateeka nti luli abayimbi badde bajja mu Amerika abab'enjawulo ng'abantu batera kugendayo wabula bakizudde nti abayimbi abayitako nga balina ennyimba ezisanyusa bajja bakolera nnyo okuleeta abantu aba buli kika okujja mu programu zaabwe. Kwe kutondawo ki programu
echa program yibayita tugende mu kikadde abayimbi bonna b'emyaka egiseeko abatandise okugenda mu America eno project part of it ya Mayiga okusikiriza abantu ne target zaabwe zebaagala okutuusaako obulabe nga bakikola mu ggwanga lya America. Nkiddamu program tugende mu kikadde ngegenda mu America abayimbi abayitako batandise okujja mu America mwegendereze nnyo kuba eno emu program Mayiga gyateekamu ssente ne ba sponsor bali eyo so bandaffe bagenda mu bikadde bino mugende nnyo mwetegereze nnyo ebintu mugendamu ebintu bino Mayiga yabirimu era ng'akola n'abantu ab'enjawulo. So mwenna abanywera n'abagenda mu pub gye bayita Rhino Pub ng'eno nnyiniyo musajja Munyarwanda gwe bayita Robert ebyange njogera kate ng'omusiza gule Siyani yono wano gwe bayita Robert yoyo nannyiniyo musajja Omunyarwanda Abanyarwanda bonna batula okuteeseza botya basanyawo Buganda n'okusanya Abaganda bo nga bali kusereza mu wamusolo yoyo Robert agimanejinga ye mukuru Serumaga yoyo mukuru Serumaga ya manejinga ebbale ya Rhino Pub Abanyarwanda bakolera enkwe ez'okusuula Kyalulanyi n'okufuga Uganda. So ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mujja gendo kitegeeza nga luvannyuma lwa myezi 2 ku gumu ng'abayibi bangi abayitako bagenda mu ggwanga lya America okuyimba ennyimba naye nga bayina program ey'okuba nti bagenda kukola ebintu ebyo. So mutegedde bulungi wosanga ki program kye bayita tugende mu kikadde simanyi biki ezo na program za Mayiga naye ekikulu ekyekinyusi kino yagambye nti babeere bagumu nnyo n'okutambuza programs ze Robert Kyagulanyi Center mutasoka gwa mukaga n'ekibiina kya NUP bagenda kisaanya okigenda kubeera abolished before June. Zino video mugenda zijjayo muzize. Mayiga openly told his followers in USA that they shouldn't be scared about Robert Kyagulanyi Center aka Bobi Wine. That Robert Kyagulanyi Center and his party NUP will be no more before the end of June next year. Because he knows and is working with the state. That's why he had sent all of his agents across the world, including Uganda, to go around smearing blackmail propaganda against Robert Kyagulanyi Center. Mukitegeddeawo. Kata wetuvaawo mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo. Kale nti abagala okumanya olulimi olubiri olwagudde lufaana balusibye busibi katimba tewaliwo wakisi yakoleddwa eyo current situation eri ku lubiri ye current situation eri ku lubiri yo current situation eri ku lubiri Kabaka olwamenye batadde obuteesi katimba akakiragala mu kifo ky'okuyiwa matiriyo okuzimba olubiri batadde obuteesi katimba akakiragala batadde obuteesi katimba kakiragala awo mu kifo ky'okuteekawo kampuni eyinza odduzimba amangu batadde obuteesi katimba kakiragala awo tuvuddewo kati ndowooza Mayiga n'amuddira edda mutegedde bulungi nnyo kati nina wenjagala okulaga wewa katusooke tuyite wano Mayiga nkyamuwummuzaako awo mutegedde enteekateeka zaabwe na buli kimu kigenda mu maaso kati njala tugende wano ndowooza obiwulidde bulungi awo wetuli wetusibidde buli kimu bwe kiti bwe kitambula tukyagwanidde okulaba nga abantu abamu twongera okubalabisa ensi bategeere kubanga bangi balina ebikolo bye badde bakola nga beenimbise mu bitibwa byabwe beenimbise mu bifo bye batuddemu naye nga bongera kubeezaawo General Kaguta Museveni n'okwongera okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda kuba kyennuma kubanga ku mirembe gy'abakatikkira abalala Kabaka n'oddumina butebete yawo yisibwamu maaso nga bwe kiri olwaleero teyajolongebwa teyavumwa teyatukana mu mbeera gy'alimu ey'obulwadde naye guno omulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kabaka waffe mulwadde ajolongebwa atwalibwa nkasasa atwalibwa nkazambi
menga Katikkiro wali asirise yikasita agenda wajja n'omusolo n'afuna akasente nga biteredde osanga abantu abavuma Kabaka nga bo tebagambwako balekwa era bw'ovuma Kabaka oba tovodde Bwakabaka bwa Buganda oba tovodde Mengo wabula bw'ovuma Katikkiro Charles Peter Mayiga olwo ovodde Bwakabaka bwa Buganda oba ovodde Mengo ati webigattirawo simanyi nti bw'ovuma mukopi munno eno bovodde Bwakabaka ne bw'ovuma Kabaka wammwe oba tovodde Bwakabaka byonna biri ku mulembe wa Katikkiro Charles Peter Mayiga Mukama atusaasire.